ku kyokusasuza abantu ssente kibadde weekiri wano ku ddwaliro lyaffe ery'e Bukuya, era twatuwako n'abasawo ne batandika bo bennyini okwerumaaluma bo okubokka na bokka. Ekizibu kye tulina nti abasawo nga bo nabo balina obutakwatagana ku ddwaliro lyaffe wano. Abakyala bazaala talina mitwalo 5 afa, abaana ne tubaziika n'abakyala ne bafa nga talina ssente. Dokita bw'aba taliiwo ne bannansi tebabeerawo n'abeera tebabeerawo, ne liba eddwaliro nga lye lisinga okuba nti tewali n'asiimuula. Njagala obbasaba ebyo temubikkiriza. Atayagala kukola mumusiibule, musabe district, musabe kaawa abawa abantu abagala okukola. Abaana bangi abalina empapula zaabwe naye nga tebalina mirimu, kubanga mu ofiisi abalala mwebali. Okulembeza kuuma bulamu, kuwonya bulamu, si kutwala bulamu. Naye bw'oba olaba n'owasirimu n'omugyako 10,000 kiba kitegeeza ku okulembeza ssente mu kifo ky'okukola ki? Okuwonya obulamu. Abasaba abantu ssente nga tebaagala kukolera musaala guli gwokka gwe baba na allowance bagende. Mukama yeebazibwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.